Okay, olunaku olw'ejjo Uganda twabadde mu kulonda okwokusatu. Twasooka ne tulonda ba presidents ne ba MPs, ne tuddako ne tulonda ba district chairpersons ne ba direct councillors. Kati olunaku lw'ejjo twabadde tulonda ba division mayors. Wano mu kibuga Kampala abantu okulonda bakujjumbidde sinaba kumanya ebitundu ebyenjawulo era balonze abantu baabwe. Wetwogerera essaawa zino bali ku Tali Center e Nakawa, abamu balindirira okubawangula. Abo abakirabe nti babawangudde tebategenye na ttuukayo. Bassebo ne bannyabo okulonda kw'olunaku lw'ejjo kwatambudde mu budde. Wabula era twalabye, we noticed something abasinga muyinza oba temwakirabye. Obuuma bu biometric machine bwe twasonda sente nga bannayuganda over $69 billion lwe twabulabye nga bukola. Obuuma buno bwali mmento okukola mu kaluko bwa president naye tebaabukozesa. Na buli kati akakiiko k'ebyokulonda tekanavayo kutuwa nsonga lwaki obuuma obwo tebwasobola kukola mulimu gwa buleesa. Olunaku lw'ejjo lwe bwasoose okukola. Era gwe yagenza olonda, I strongly believe walabye nga otuuka wali eri ne bakwata endagamuntu yo ne bagisikaninga akuma ne kakamba successful. Oba si kyo ne n'okwata akaluluko ne bakasikaninga bonna buli ne babusikaninga nga bwe bagamba. Naye muka president obuuma obwo tebwakola. Bassebo ne bannyabo, obubbi bwa Akalulu bwalabiseeko mu kitundu ekimu e Kampala Central. Kampala Central ebadde ekulemberwa omukulu amanyikibwa nga Salimu Uhuru. Salimu Uhuru wa NRM. Era mu kuseke yaabwe yatwala Kampala aba muntu munene nnyo mu NRM. Bassebo ne bannyabo, omusajja yazze ku Tali polling station first and foremost nga yambadde essaati eya yellow ng'eriko ekifaananyi ky'omukulembeze wa NRM. Ekintu ekimenya amateeka. Teyakomyawo, yazze n'obululu kamaala nkuyanja nga bw'olengera mu eyo video. Bwe yazze n'obululu okubuteekamu abantu ne bagezaako mumulwanyisa, wallahi poliisi yamugjeewo n'emuteeka emabbali. N'abanga alya butaala ku kikola kye yabadde akola, wuuyo alya butaala mu mulengere. Kyokka ne babaako gwe bakote yabadde amugira bamukutte jeeke ne bamufulumya polling station. Can you imagine? Omuyaaye wuuyo n'akoma nawo ku bokisi okukola ekikola kye yabadde akoze. Oli ne bamufulumya, omuyaaye yasigadde ali munda mu polling station ng'atuukiriza omulimu gwe. Naye nga wabaddewo ab'amagye, aba military police abasoba mu 20 ekikola kyo kyabeereddewo. Kankuddizeeyo niga kem n'ateekamu obululu, omuyaayo n'agezaako mulwanisa, toteekamu bululu. Ne bajja ne bagezaako mukuba ne bamugaana. Abapoliisi bazze baakutto ayambadde black gwe baafulumizza, ono ye baamulese. Kati tunuulize, olwo bamututte nga bamutwala ne bamuta ne balyoka bakwata oli omulala uyo ne bamufulumya ku polling station. The fact that this fool came nga yambadde essaati eya yellow kyabadde kimala. Kyokka n'akwata obululu n'atandika obusonseka mu kabokisi. Kati gwe ssebo bannyabo njagala mbeeko trick gye nkuwa. Bano abasajja engeri gye babbamu Akalulu. First and foremost, we tuba nga tulonze nga polling station zibadde nnyingi nnyo, ne wabaawo polling station emu ebaddeko emivuyo, eyo basobola ogireka ne bagamba katugende na zino. Polling station gye bakyankalanyizza mu Kisenyi yabadde ya mu Kisenyi. Ate polling station eyo owa NUP mu mazima agaddala yabadde alina ogiwangula ate nga eriko obululu bungi. Tosobola sanga polling station aba NRM we balina amaanyi, for example awo Nakasero wo Bakabba nga n'ensi Elaba ogenda mu barracks, tebasobola gikyankalanya. Wabula bagenda kujja kukyankalanya gwe
abasinga amaanyi w'olina obululu obungi era tewewunyisa nnyo nga ba returning officer bagamba eyo yakyankalanye tugireke. Kino kyalabibwako e Kawempe mu kalulu ka Nalukoola. Abaye bajja ne basambasamba ebintu ne bakyankalanya polling station mu kubala eyo tebagikwatako, bagirekeraawo. So this is another trick they have been using. Niga Kem nga yambadde essaati ya NRM, ekyo kyokka kyokka kyabadde tekimukkirizisa kubeera waawo. Mu mateeka tokkirizibwa. Now bino byabaddewo mu kaseera nga internet ezzeeko. That's why we managed to get such a clip. Naye bino byonna byolaba ate ebisingawo bya happening mu kalulu k'obwa president mu bifo bingi nnyo nga bw'okiwulira. I strongly believe nti ne bu video mutandise obulaba nga busacuratinga ku mitimbagano. Bingi bya happening. Now, omukulu amanyikibwa nga Kataabu, NUP gwe yawa kaadi okwesimbawo ku Kampala Central nga division mayor. Kampala ena divisions okuli Nakawa, eyo nga Nubian League NUP gwe yawa kaadi. Era tuogerere essaawa zino yakyali ebya banne waggulu. Kuliko omukulu amanyikibwa nga Oweddembe Emmanuel Serunjoji owe Kawempe. Then ne tubaawo ne Mbeeraze. Then waliwo owe Makindye. Mbeeraze ndowooza yowe Gundi yowe Rubaga. Makindye owaayo yo 11 abaali beesimbyewo akakiiko k'ebyokulonda kaabawandula. Akakiiko k'ebyokulonda kaabajjamu ne kateekawo owa NRM okubeera na unopposed. Then Central yowabadde omukulu amanyikibwa nga Kataabu. Teweewuunya nnyo kino nkigamba olwedde NRM ebadde inayo meeyo omu oyo we Makindye gwe bayisa unopposed. Tewali kibasinga kwagalanga kugabana Kampala na NUP nga bwe baakola mu kalulu k'obwa MPs ndi eyawangula mu Kawempe North naye baasika musike yali mu kyakusatu. Ono Minsa Kabanda naye babba bubbi. Now Kampala Central we wasangibwa amakagoba president. Kampala Central gwe mutima gwa Uganda, ensonga lwaki baali balina jibba because kibadde kibakuba nnyo. Kati teweewuunya nnyo ng'oyo Salimu Uhuru abbye akalulu nga bamulangiridde nti yawangudde because ne mu kalulu akaggwa era amazima go teyawangula, yanyaga kanyage. Okategedde? So tulindirira official announcements naye nga abalina DR phones bagamba nti already banagana buganyi kulangirira naye nga akalulu tukayina. Akategedde tamuza video.